Bw'otunuulira video ya Eddie Mutwe ng'alajjana mu kkooti e Masaka ng'asaba obulamu bannaye nsaba mundeke ngene nfuna obujjanjabi bampa painkillers zokka 12 buli lunaku nannyonnyola byayitamu obulumi bunzite emikono bwe kiba kyetaagisa mu gitemeko naye nfa omulamuzi n'amaliriza ng'amugambye kale genda ku alimanda nzitombuulira bulumi bw'otombuulira kufaako oba ofa ng'ofa kikulaga ensi gye tulimu kikulaga abantu betudiringa nabo bebaani tebali mu kabuntu konna tebaliimu yadde ekisa kyonna eri Munnayuganda bano abantu bebaani baavaawa ng'abantu babi nnyo bano nno abantu goyinza kulaba mulamuzi naye ng'omulamuzi kigurupu kiri awo batuuleeyo ne banywa ne kacaayi buli bafunayo Munnayuganda gwe banyiga oba buli Munnayuganda bw'ofa bo nga basanyuka bebaani bano tulina nno twala obuvunaanyizibwa twebuuze bantu ki bano tujja kudiringa n'abantu betutamanyi nga bo obulumi bwaffe bo ate kwe bawangaalira okitegeera nga bo buli lwe tubeera mu bulumi obungi nga baawo bafuna amaanyi bano bantu kikaaki abatayinaamu kisa yadde omusajja ne mumutuusa ku sseeryo n'alaajana n'anzijukiza Muhammad Seggirinya naye bwe yali mu kkooti eyo ng'alaajana mbeera yeemu era ng'afaanana nga bw'olaba Eddie Mutwe omusajja naye yali akankana bw'ati nga yenna aweddemu ng'azimbyezimbi bw'ati ng'era bw'olaba Eddie Mutwe naye era tebaafunamu nsonyi kumwongerayo ku alimanda kye kimu kye baakoze bano bantu kikaaki beebaani tulina okusooka ne twebuuza betudiringa nabo beebaani bw'omala okutegeera beebaani weebuuza ani agenda okuyamba ggwe Munnayuganda obunonozi bwe bugenda kuvaawa ng'okaabye ennyo Munnayuganda intaneti yonna yajjudde amaziga g'abakyala manyi abakyala bakaaba mangu baakaabye bannakazadde bannange bannayi ffe twajjirwa ebyo tebibalya bo awo ng'obongera osanyuka buli lwe mukaaba ennyo ne mwennyika ne balaga nti ddala babanyiza ekimala mukaaba ng'olwo bo amaanyi gaabwe geeyongera be tulina mu buyinza ku bulumi bwaffe ku ntiisa yaffe nga weeyongera okufuna amaanyi nze ebyobufuzi bintame nalabye omukyala ku intaneti kuno ng'akaaba nze mbivuddemu ebyobufuzi mbivuddemu laba Eddie Mutwe bannaye baamutemako n'engalo bannange bantu mmwe ebyo nga bongera okusanyuka oba ontegeera jjukira Eddie Mutwe baamutemako engalo ku luli olwasooka ekalangala we baabawamba kalulu ka 221 era yatulugunyizibwa nnyo kati baamuzzeemu buzzi oba ontegeera tebikoma tebigera kukoma mbasuubiza Bannayuganda kikyali kituuza jjukira gye muyita paalamenti yammwe erimu ababaka bammwe abalungi ennyo be musasula omusaala omungi ennyo abalibeereyo mu ka esi nga beeyagala bayisiza etteeka ne bakkiriza mu butongole pandagaali abeerewo mu butongole bakutwale mu magye bakusuuleeyo teri kuwozesebwa babaka bammwe oba ontegeera paalamenti yammwe sigamba nti bonna nze nzikiriza mu babaka ba National Unity Platform si babi abakulemberwa Joel Ssennyonyi no bagezezzaako batulaze nti bo bazanye paati yaabwe ng'era bwe kirina okubeera ne bakulaga nti sayidi mugitegedde ebanyiga bali mu kikaroti tukiyite kikaroti kidiinidini kiri awo kikulemberwa General Museveni ye katonda waabwe bw'abalagira mugende mukkirize bwe bajja tebateesa tebakola kyo oba kibi oba kiki nga bakkiriza bw'abaga mugende mugambe nti nedda era kibajja kibakola kubanga bo bali mu kidiinidiini balina katonda waabwe General Museveni ababa NRM bo bali mu kidiinidiini bino si bya bufuzi bino bye tulimu si bya bufuzi mwe mubirabanga bya bufuzi fe abamu twabiraba dda mu layini ndala nnyo oba ontegeera gwe Munnayuganda oli ku sayidi ndala nabali aba NRM bali ku sayidi ndala bagoba birala gwe nawe ogoba kirala bo baliwo gwe omusaayi gwo nga guyiika bbaawo basanyuka baba wa milioni 10 kuyiwa musaayi gwo batongoze okufaako batongoze okusiba makomere watali akuwolereza ye kibuuzo kiri nti ani agenda okuyamba ggwe Munnayuganda simanyi human rights simanyi mu Uganda tulina ekitongole kya human rights kikola ki eri Munnayuganda nga tubonaabona tudaaga tuyazini teri ayamba amateeka bagamenya nga we baagala mu Uganda batuwamba nga we baagala mu Uganda teri agambako era bwe tusukka 2026 ne tulema okuteeka protest vote mu nkola Kyagulanyi Ssentamu Robert tugenda kuba tumuwaddeyo bonna balewusi Rubongoya nange naawe andaba ogenda kuba ffenna twewaddeyo mu butongole ekigenda okuddako mu maaso kigenda kuba ddala wamma ggwe nga kijja kuba kyewuunyisa kuba bagenda tuteeka mu binu kutugoya kutusekula ekinu kiba kyakusekula kutusekula kukakasa nti tetudda ngulu mbakakasa singa protest vote egaana protest vote yokka bwe buddukiro bwaffe ye munonozi waffe gwe tulina gwe mpaayo ky'omanya ekigenda okukununula ani gw'olaba agenda okukununula ku ssaawa zino
oba ontegeera teri gwe wekka gwe munnayuganda gwagenda okwenunula nga tuyita mu protest vote tusobola okukikola naye bwe tulemererwa basi kajja kuba kaffe nga kaweddemu ng'eyatwalula ejja kuba ekoze eki ng'esiridde tunuulira ebyabadde mu kooti otunuulira omulamuzi enneeyisaaye n'entunula ye tafaayo anyinyimbwa yennyinyimbwa yenna alaga mmwe muli kasasiro temulina makulu mugende kati tebikyali byabalamuzi bino tebikyali mu mateeka mbugano mateeka abo bonna bannamagye bali wansi wa katonda waabwe General Museveni Uganda tekyaliko mbu simanyi opposition simanyi kyova nze sibikkiririzaamu ebyo eyo parliament nayo kati yafuuse kimu ku bizibu bya Uganda bye tulina ekyo kyekifo ekitandikirwamu okubonaabona kwaffe nga bannayuganda parliament yentandikwa ya buli kimu yentandikwa y'obubbi bwa ssente yentandikwa y'obuli bw'enguzi yentandikwa y'okutulugunyizibwa kwa munnayuganda yentandikwa y'okumenya y'okutyoboola eddembe ly'obuntu eyo parliament eyo kyova olaba ensi ezimu ezirimu abantu abakambwe ennyo ezo parliament bazookyanga bagikumako omuliro kuba ebifo ebyo ekifo kya ttabbu nnyo eri munnayuganda oba mubadde temukimanyi kyekiwadde amagye olukusa gatutulugunye nga bwe gaagala eddembe ly'obuntu poliisi erimenya nga bwe yagala bitandikira mu parliament awo obubbi bwa ssente bwonna butandikira mu parliament awo obuli bw'enguzi butandikirawo ekifo kyekimu ku byettabbu ennyo era tewali ddembe lya buntu tewaliiwo era we tulaga wazibu nnyo senga muneetuulako mukyali tukyakaabya kyejo amateeka amabi agasinga ne gano ge mwakalabako simanyi etteeka ly'amagye biwero ku bye bagenda okuleeta bakuwa endagamuntu ng'eggwako kyekiddako gy'oli tebakugyeko obutuuze gwali ku Bulaaya onoosobola okudda e Uganda ndowooza we tulaga tewali wagenda kuyamba teri nsi egenda kujja kuyambe ffe tuyina okyekolera tulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert 2026 ekisinga obukulu protest vote musitukire mubwemu neegayaza we tulaga ebyo bannaffe twogeddeko bye tusobodde ebisigadde naffe tulina kugenda kuteeka mu nkola bwe tunaalemererwa kyekyo Ssente Powers wentu wenkoze mbabuulidde baganda bange kyekyo